Munnayuganda waffe ali eyo tukuleetedde wano passport application process yonna olina okuba ng'ogiyigira wano. Yenna ayagala okukola application tukuleetedde computers wano n'abaana bali wano bajja kuyambako okukola application yo. Olwo ogende osasule mu bank omale okomyewo oscheduling appointment olinde bulinzi next week lw'onajja okukola interview. Ekyo tukibakoledde ng'Abannayuganda tusobole okukola ki mu ngeri ey'okugivinga back Uganda. So yenna ali eyo ng'ayagala okukola application weetegeke nandagamuntu yo manya gye muva olyoke ojje tukola application obeewo ng'oli ready next week okukola application. Oza mulaba tuleese ne samples eza passport yaki eno ye ordinary ey'omuntu wa bulijjo ey'emitwalo 25. Waliwo ne diplomatic ey'omuntu ow'eddaala eryawaggulu erisookera ddala okutandikira ku mukulu w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga president tegeza pulezidenti basipiika vice president Ssaabasajja Kabaka n'owekitiibwa Katikkiro bonna bakwata ebyo kubanga emirimu gye bakola gya waggulu nnyo. Ne wabeerawo n'eno eya saaviisi abakulembeze ba paliamenti gye bakwata abakulu ba mu departments eza ministries gye bakwata eno so zonna jangu ozirabe omanye buli kimu buli emu kyekola ani ateekeddwa okufuna eriwa ani ateekeddwa okufuna ne price zaazo jazikuba. So application omuntu aba applying alina kujja naki bagambe bafuna obuzibu application omuntu aba applying alina okujja n'endagamuntu yokka alina okujja n'endagamuntu alina okujja ne recommenders letter ne kopi ye eya national ID n'asayiningako ajje n'ebyo kola application ya getting ready okujja next week okukola ki interview. Kitegeeza omuntu kati nganze mba nina okujja n'omukululo gwange muli maama ne taata. Yes, olina okujja ebyo byonna obimanyi. Fakta abazadde babanga balamu olina okumanya national ID number zaabwe olina okumanya gye nvudde wammwe ebyalo byammwe biriwa bakuziikawa ebyo byonna olina okubimanyi ne kimweddira olina okuba okimanya. Abantu abasinga bino ebintu tebabimanyi naye at least guno omukisa gutwale omanye bino ebintu ojje nga buli kimu kimanyi. Kitegeeza mu kyo omuntu nga azenza okwapulayinga zijja n'endagamuntu ya maama oba mulamu ne taata wekiba kisoboka jangu ne fotokopi zo kiwangulira mangu omuntu oyingiza mangu data mu system. Yes, kitwangulira nnyo okuba nti tusobola okukola application mu bwangu. Najjako ne gundi lukomenda oba gwe bayitaani nalaba ku application fee kwaliko lukomenda oba next of kin ne next of kin abamu baagala nnyo abakyala baabwe babeera ba next of kin abalala baagala nnyo baganda abalala bakitaabwe bazadde baabwe we batyo. Tegeeza omuntu alina okujja mu bufunze omuntu alina okujja n'endagamuntu za mirundi 3 abantu ba mirundi 3 photocopy the information eri emabega w'endagamuntu gy'olina okujjuzaamu. Mwe bali ku embracinga technology kubanga nalaba entuuka yatuukako. Amina. Ekyo tukikola nnyo lwakuba twagala okueliminatinga broker asabiriza omuntu ssente bamiddlemen wakati awo okufunamu. Ekyo twagala tukijjewo nnyo kuba Munnayuganda abonyebonya nnyo n'omuntu gwe bayita broker. Because gyeri omuntu ali mu kyalo eri ewaffe ng'Ebugerere omuntu bulooka ayinza nga passport ya mitwalo 5 ogifunirawo baba wete babajjote kaba baliko obutamanya bamugyako ssente mu bukujjukujju ali nga passport agenda ku applying ordinary mitwalo 25. Kati olaba omuntu ali eyewala alina okwekozesa internet cafe wakirimanyi nti ne mu byalo gyeziri oba n'essimu yennyini tuseereza n'essimu ya seereza nayo erina gundi internet sobola okgenda noononyerezaako awo oba n'obuuza ku munno
naye passport ey'emitwalo 5 yeeno yokka. Diplomat. Yeeno yokka. Ate nga yabalondemu. Eno passport eya omuntu Ordinary. ya mitwalo 25 okujjako ng'ogamba ng'oyagala gweosasula express oli mu bwangu bungi nnyo awo osasula emitwalo 4 zokka ate nga zonna zirina sasulibwa mu banka. Bwe zitaba mu banka ezo tozisasula kubanga sente zonna Wabako inova ina receipt. Mu receipt nalaba okuweka kabaita gundi eje gyosasula then system ekuvefayi. PRN. Yes, PRN yeyo identifier ya non-tax revenue. So yetwala sente ezisasulibwa mu banka. Kuba nakigezaako ne ngamba kampiseewo wanene ne bangamba PRN gyolina oteekamu n'olwasasula mu banka nabyo nokulaba nga mpitawo buyisi. Because PRN ejja ku identify nga gwe nti Nakiwala asasudde zino sente zino for passport application. Identify nga buli kimu kyokoze. So bweba teriiko kuba tolina byogenda kukola. Ekyokola neebuuza omuntu agamba emitwalo 5 lwaki tasaba receipt eraga nti osasudde ezo zonna sente. So ekirala mami abali mu diaspora passport zaabwe zaggwako bakoze batya oba mubayambye abali mutya? mu diaspora nga we twogerera wano kwaka openinga passport centers mu nsi 7 ezirina embassies zaffe era basobola okugenda mu ezo embassies basobola n'okwapulayinga bulungi nga we tukola wano mu Uganda online n'osindikiro ali mu Uganda sente nakusasulira mu banka oba n'okozesa kaadi yo n'osasula then nokola ki n'oscheduling appointment kale appointment ebekutwala ku nearest embassy. Kati ensi ezo ziringa meka mu Europe? Mu Europe tuyina Denmark. Mu Europe tuyina Denmark, tuyinayo ne Canada, tuyinayo ne United States, mu Washington, tuyinayo mu South Africa, tuyinayo Beijing, China, eyo mu Asia. Tegeeza kati omuntu alina Schengen visa omwanguyiza atuuka mu Denmark abali awo muno. Because Schengen visa osobola otambula mu Schengen countries nga tosasudde visa ndala yonna. Meaning kikwanguyira nnyo okulinnya train n'ogenda mu Denmark n'oddayo. Era ali mu China agende Beijing. Abali mu Asia ne Abu Dhabi tulina. So yenna ali mu United Arab Emirates, Qatar, ali mu Dubai, Saudi Arabia, ogenda mu Abu Dhabi nokola ne bakuinterview era gy'opiikinga n'opiikinga passport yo. Kubanga eza Korea ze tubacharginga zokka okuva ku mitwalo 25 endala ze tubacharginga ez'okutwala passport mitwalo kigeza gye mitwalo 26 zo ze basasula ezeyongerako because of that transporting a passport zaabwe n'awasigadde tewali ndala sente zibamu. Lwaki nkubuza ekyo abantu balina ekirowoozo oli agamba nze jakungulako passport nze ali e Uganda gambe kiti kisoboka era tetujja namukolako tujjamu advising agende ku nearest embassy koleki because zino services tuziteekawo kukola ki kudduukirira abannayuganda baffe abaliyo naye ate batazikozesa ziba zigenda to west ng'ate sente tuzisasula. Then ate abantu abali mu Uganda abali mu byalo abo mukoze mutya workshop basembereza okumanya kuneeno olw'ensonga waliwo abanakyegwanyizi abali mutubeera okubajjako sente passport ngeri 25 oli n'agamba emitwalo 5 obasembereza workshop ezo. Era tufubye nnyo okuba nti twenyigira nnyo mu zi talk show netuzisembeza nnyo eyo nga mu byalo netugenda nnyo ne mu sensitizations kulaga abantu engeri gye balina okukola application ne passport esasulwa sente muka. Ekyo kyo tukirwanisa nnyo era kati nga we twogerera ebifo ebisinga bimanyi ekyokukola. Moroto twagendayo, Gulu twagendayo, Mbale twagendayo, Eastern. Yes. So Jinja nayo tuli kumpi genda, Kayunga nayo twagala gendayo eyo. So byonna twagala tubituukemu abantu tubasensitizing bamanye bino ebintu.
obubaka obusembayo mulamu nakiwa nkuutira abannayuganda bannaye muve ku babulooka kubanga abantu bano babaliddeko ssente mubutamanya bo bali bakola bizinesi naye gwe tomanya ekyo pasipooti olina okumanya pasipooti ssente zekostinga oba tomanyi tulina call center number obeera oba nga weebuuza nnyo tulina call center number eri 0417 102 600 kubako ye namba tukudduukirire tukubulako ekyokukola then ow'omutimbagano ng'aga ku applying online akola atya ow'omutimbagano asobola okujja ku twitter handle yaffe at DCIC bakiyita batya at DCIC ate owa google ng'aga kuyita ku google agenda bugenzi n'ateekako Uganda passport application nga google yeereeta bulesi nga yeereeta bulesi yesooka nako ng'aggulawo ng'atandika okwapulayinga akasembayo katono kusoomoza ki kwofunye nga bano bannabyabufuzi abamu abayingira ekintu kino sina n'okumukwena asanze yadde kale bano abantu no bagoberera emateeka tewalaba kabaka naye tewalaba we yeesitula n'ajja n'afuna pasipoti ekituufu bonna bagoberera amateeka olaba ssaabasajja kabaka yasituka ate ggwe so tewali n'omu ajja kulowooza nti pasipoti asobola ogifuna nga tazze tasituse yennyini n'ajja n'agyefunira mbu bino nja kufunira teri pasipoti olina okwesitukira n'ojja n'ogifuna n'okugikima obukimi olina okusituka nga ggwe nojja n'oteekamu ekigalo nze kyensobola okuyambako ku applyinga n'okugikima olondola ggwe n'okwapulayinga n'okujja ku interview pozi okwapulayinga online basobola okuyamba but interview etandika olina okujja gwekinoomu yennyini n'okugipiikinga olina okujjanga gwe n'ogitunuulira n'olaba nti buli kimu kyekyo n'osayininga n'oteekamu ne fingerprint bakafaananyira bakakuba amannya ngomaliriza amannya ngomaliriza amannya nze Nakiwala Lydia amyuka omwogezi wa kitongole ky'ensonga z'omunda ne Directorate of Citizenship and Immigration Control.